oluzungu kubanga bungi ntegeeza bannakampala nti Kampala yaffe ffenna ate si yabannakampala bokka yabannayuganda yonna kuba ye capital city naye tutunuulidde engeri gyekifaananamu nga ffenna tulina okukolera wamu so mpise bannakampala ntugenda kutuula twogere ku Kampala gye twetaaga Kampala gye weetaaga ye gyogenda okuyitikola kyakasuula ensuule gyogenda okuyita muddo gyogenda okusima oluguudo nga lwakakolebwa gyogenda okuligaba ebintu bya Kampala nedda kati njagala tufune olukuŋŋaana olugenda okwogera ku Kampala ki gye twetaaga nga nze mukulembeddemu ne idi ne kansu tulabe nga tuvaayo n'ebiteeso ebigenda okubeera ebyammwe bannayuganda bannakampala nga gwe yennyini gweyogeredde nti njagala Kampala etalimu kuyiwa kasasiro kubanga kasasiro aleeta obuzibu twagala Kampala etalimu oluguudo okukolebwa ate nkya national order n'erutema era tugenda kukwanaganya ekyo ne kibaita strategic plan ya Kampala omanyi tulina contract ne bannakampala gye twakola nga KCCA mukulu wange Lord Mayor Elias Lukwago yagisayinira ne obweyamu nti ekinnya kiba kize mu luguudo ekinnya ekyo kimala ekisaawa 48 singa bakiripooti wotakikola osobola nogenda ku kooti n'owawabira Kampala kubanga mwasayininga standard mugenda okukolerako emirimu nti ndese plan for approve eya development zange njagala kuzimba apartments naye Kampala capital city olw'enguzi ejulisizaawo nempeereza message nti banemulisa ku plan yange nebatanziramu myezi 2 nsobola obasuubinga gye bayita clients charter eyasayiningibwa kati twagala okulaba nti tukozesa kye bayita rule of law kyeki kwe kwenforcing etteeka si kwekiba lawyer bane si rule of law bigambo nedda tulina amateeka amalungi ennyo nakati njagala mbabuulire bwekimanyi nti sente ziva mayumba waliwo akakiiko ku kyalo oba ku kitundu akalina okubeerawo nga kalina ozikozesa n'okusalawo ki kyezirina okukola naye zigenda tezidda nezitadda abantu nebaga nti ate kitwasula omusolo kati twagala abantu bano benyigire mu development nyigire mu decision making nga basalawo negaa nti katwagala amataala twagala kasasi okumujja kubanga etteeka bwe ligamba ebayita retrat property tax fund otegera bulungi nnyo oyo association eri bagiyita ratepayers association egenda okukolebwa tugenda kukolayo street committees ku kyalo ziri mu tteeka nga ze zituyambako okuripootinga bino tiwaliwo kasasiro ayiiriddwa olema gwe kesisa okujja okumugjawo mu nnaku 2 nsobola okugenda mu kooti nenkuwawabi street committees zigenda okutuyamba okuripootinga biki ebiri ku kitundu kyaffe abantu babeerera obuweereza obukola njagala buli nga Kampala yagale Kampala kyekyo batugenda kubeera nga tukola Kampala tukola discussion eya Kampala ki gye twetaaga bw'oteese nga munnamawulire kati ate omenye etteeka tukukwate tukusibe tekigenda kukola byangu nze mpino tesikikiriza ate mumanyi enguzi kenakwata omuntu ng'ali enguzi bakontrakita bano abakoze enguudo nezitaguma teziggwa ne beekobaana n'abakozi baffe abamu contract eteekebwawo nga yakolebwa emyaka 3 olyola okuba balina omukwano ne batwala emyaka 5 alina okusasa penalty zibeera mu tteeka naye olwokuba ni mukwano bafuna omukwano naye bitabyogerako naye nga client yennyini talina kyamanyi bagamba eluguudo lukere tasoma nga clauses ezo eziri mu ndagaano so twagala okulaba nti system zikola mu Kampala capital city twagala okulaba nga enguudo zikolebwa twagala okulaba nga kasasiro kati nazere kasasiro ekyuma ekisobola okugala kasasiro ekibukolamu ebintu 7 nga mulina embaawo nzibalazeeko embaawo zizimba engumu nga zisobola okuzimba ekyuma kino tekirina kyekisuula kati bano kyebeetaaga kwe kubawo ekifo webagenda okukolera ekyuma kikola amasanyalaze kikola briquettes kikola embaawo kikola amafuta kikola ebintu bingi naye ojja kukozesa nti omukozi wa KCCA takyagala kubanga kijjawo opportunities ze naye bakigenda kuleeta emirimu nze njagala solution innovation kikulu nti abantu bano bakola innovation eyo tukkirize technology ezikole ebagiyita EKT technology eba Brazil ne Uruguay kakati njagala tukozese tulabe nga kasasiro tafuka nga tutandise okukola kasasiro mutugenda okutandika okugula kasasiro batumukolamu ebirungi
tukolamu gaasi, tukolamu ebijimusa, tukolamu mbaawo, tukolamu amanda agafumba. Ate tekina effect ku environment. Ebyuma kyo kibijjamu, ebyabeera kibigaya wamu, ekijjamu synthetic material oyo akozesebwa okukola ebintu ebyo 7. Kati bwenga omukulembeze lwatuganda system eyo egenda okugirawo ddala obuzibu bwa kasasiro, tutandika okugula kasasiro. Bano baagala abagazi contract tugisayininge nga contract ya myaka 2, bo batwagalako kasasiro. In fact baagala mungi nnyo, tamala na kumala. Baagala okusayininga contract ya myaka 2 era bwe bakasooka okusingako ku balala bali wano mu Uganda bazze, era abakungu bandyagadde okubasisinkana. Bagala kugula kasasiro bagala sikugula bo kubawa kasasiro okumala emyaka 20 baleete ekyuma kyabwe ekimugaaya. Bannakampala sikkiriziganyangako bw'oba yagala nzempulya strategy, nzempulya police strategies z'ekibuga. Strategy yonna ng'erina data mufu ebeera politics, simira politics. Kati tulina obuzibu bungi nnyo, tulina abantu abayingira eggwanga ne bakozesa infrastructure ze bataba planningirako nga economic migrants bangi nnyo, bavudde Eritrea, bavudde Luddawa, Ethiopia, bavudde Sudaani, bajja wano kufuna mirimu. Naye tulina amasomero gamala. Nkugambye nti tulaakinga amasomero ebitundu 50 ku 100 aga primary schools. Police egamba nti buli parish enebaamu essomero lya gavumenti, naye tulina amasomero gavumenti ge-aidinga mu parish 50 ku parish 11. So parish 50 tulina kyobalaba nti rate y'abantu okuwondoka y'amaanyi nnyo. So twandyagadde okulaba nti tukola kye bayita tufuna data omutuufu nti bannakampala tuli bameka, tusooke tupulaningira abantu abo. Tosobola kubeera nga abantu tomanyi bopulaningira. Kakati wano tupulaningira abantu 1,700,000 naye emisana tubeera 1,000,000 plus bakozesa services zaki n'abava ewakiso ababali bwe wakiso n'abakozesa eddagala ly'amalwaliro ga tebasanga eddagala ligwa mu malwaliro. Naye nga data eya 1.79 yetwakozesa okubudgetinga n'okupulaningira bannakampala. Kakati enguudo zaffe nazo ziri stressed, buli infrastructure yonna eri stressed lwansonga lwakuwa data collection. Wesanga nti obutale tetumanyi butale tulinamu emidaala meka ne batugirawo ne revenue. Wesanga nti property tax tabaliko bulungi oba bamusedde nosanga nti abantu bakaaba. So twagala okulaba nti tufuna kye bayita inventory ey'ebintu kye tulina amataka gaffe. You cannot okuba nti oli mu bukulembeze notasecuringa mataka nobeera n'essomero nga terina kyapa okumala emyaka 3. Lawyer tulina amasomero gali myaka 3 tegalina kyapa nagakesisi kityanga mwemulonda gundi chairman land board. Tulina obutale obutalina taito. Omugaga najja n'abubba ne babugula kati batunda essomero lya gundi. Nze nayambyeko n'okutunduka nti litundu old Kampala. Ekisawo kyaffe kye Nakasero abana mu baali bazanyira nakyo bakitwala taito yakyuka. So tebigenda kubeera nga bulijjo, tugenda kozesa amazima n'obwenkanya okulaba nti Kampala agenda mu maaso. Y'amaanyi nnyo. Waliwo n'omusumba yabadde wange mu kusaba n'agamba n'abakola mu KCC, omubbi akola mu KCC agamba naye KCC wali mubbi naye nga ali mu KCC mubbi naye nga n'agamba obubbi buli mu KCC, obubbi buli mu Parliament, ebitongole bibiri kyekimu kukyanjija mu Parliament. Bubbi. You can ask my colleagues. Bubbi. Kakati embuzi tweteeseteese okwatagana tuteekemo integrity
and Accountability Unit. Enguzi ati yakabinji. Gomani tu waliwo abakozi ba KCCA, waliwo gonna abakozi bali watali. Nenga enguzi agirira mu kumuzimbira kizimbe. Twenda kulabanga kutenguzi. Neba muzimbira buzimbizi kizimbe. Oba kizimbe kye bakitekamu amadirisa. Ngati tubakute ku sente tujja mu kwatante awayo sente. Tuba mu mwede sente. Nenda akwatagana ne contractor namuzimbira ekizimbe. Yenguseni yawe, enguseni mu ngudo mu layers ne bazimba. So tetugenda kudamu kukkiriza nguzi. Era asaba munyamba n'amawulire kulwanisa enguzi. Mugwerufu bwaki. Kubanga Katonda yatutondera. Kampala nga yansozi na biwonvu. Nga mu kiwonvu Katonda n'atuteekeramu olutobasi. Olutobasi n'aluteekamu akasengejja bayita ekitongo. Kakati ng'enkuba weba etonye kuba ku nsozi bitera amazzi gano gakira soka ne gasetulinga awo. Era ekitoogo kitukira ddala ku nnyanja. Ne gatambula mpolampola nga gasengejjebwa paka ku nnyanja. Kakati waliwo abamu abagagga abasibidde ddala amakubo g'amazzi. N'osanga tabataba gatukuba. Waliwo abagagga abasibidde ddala mu ntobazi ne bazimba ne ku drainage channels. Okitegera naye tubakozesa bakugu. Ekyo ekizimbe kuli kyazimba kisoboka. Naye ng'okoze mumaze okukalculatinga. Surface runoff yenkana ki? Kampala is overbuilt. Amazzi gakyayingira mu ttaka buli omutadde okukoolaasi. Kakati kitegeeza nti okuba weetonya amazzi gano ofuna surface runoff ku speed amazzi mukoka kuba tayingira mu ttaka. Kati amazzi ago gabalidde. Nze kugezesa mwami Nakivubo channel etwala amazzi ebitundu 6 ku 100 aga mukoka mu Kampala. Naye kakati ozimbye mu kiseera ky'enkuba. Okutte ebibaati obitaddewo amazzi tegakyajja kuyingira. Kuba bataddeko ebibaati. Wegajja kuba ku bibaati ne gadda amaduuka g'abantu. Togakkiriza kuyingira. Ekyokubiri otaddemu biprops. Kasasiro tonnaba mukolako. Kasasiro n'akwata ebiti. Yekola ekisenge nekakola bakafulo kyekyavaako kino saaliwo nekyo ekyavaako bataba okuba abantu listen. So twandagadde oli agenda okuzimba tumulungamye azimba ebintu bitagenda kukosa balala. Ate era bwetaga Asia ekolebwa NEMA approval NEMA yagikuwa kati genda bakubuulira engeri projekiti egenda okukosaamu obutonde bw'ensi. Woba okoze ebyo byonna you can't go wrong. So tulina Kampala Drainage Master Plan netugenda okulaba tukozesa okuzimba emyalo egyo eminene tuzimbere buno obutono tugezeeko n'okukola buno obukubo ngakozesa sente ono zanabangiza ono wa property tax tusalewo buno obubala obuguudo buno tubupaving buleme kuleeta silt mu nguudo zino ennene n'okuzibikira emyala. Kati obuzibu tusinga okuba nabo bwa silt nayavaawa kuzino enguudo ezitali nkole bw'ogenda wano enguudo omwala gwonna gujjudde. Why so get about you? Lubiki ajudde silt. Sente ze tukoze so kujjawo silt oyo ali muteeka wabbali naddamu. Okitegeera bulungi. Naye solution ki tuzimbe obuguudo bwogera mu Kisenyi ng'enguudo zikyalina ttaka mu Kisenyi. Tuluuzinga sente nnyingi nnyo mu jjaamu nabagambye $24,000 ez'essaawa ze trillioni 10 omwaka ze tuluuzinga mu jjaamu. Mukulu wange alina okuva Entebbe ajje n'okuva wale Namasuba n'atwala essaawa 2 tanatuuka mu kibuga. Productive time eyo gyandibadde akolamu emirimu egigasa eggwanga n'efa. Mu Amerika bagaba ssaawa sente zitambula ku ssaawa okoze essaawa mmeka. Kati imagine oli avudde Entebbe ajja kukola mu kibuga ng'ali mu Amerika n'atuuka leeti ssaawa 4 n'akolayo ssaawa 2 ku ssaawa 6 osanga nti afuna sente entono kubanga productive time ye etwalibwa. So tugenda kuteekawo enteekateeka okulaba nti ekibuga tukola ekintu ekituufu kiseera kyenjagala kyokka kwe kukyusa mindset y'abantu. Impunity eno buli omu n'aba nga alina omunene we ekyo that must stop. Impunity okiraba kyetagisa kutuula tudisikasinge ffenna tugambe impunity no more. Lwaki onaavuga one way?
Lwaki? Yesu muna Uganda. Lwaki nze mbeera mu layini ono n'avuga one way? Emmotoka eziyina bagiyita bati right of way ntono. Kanso ziri mmeka? Sooka ozimenye. Ey'omukulembeze w'eggwanga n'ambulensi. Bano bonna basipiika tebalina right of way. Kyobulaba bwe bakoona, emmotoka zaabwe zikoona, omutwala mu kooti. Era njagala bannayuganda, emmotoka ya sipiika bwe bekoonye mutwale mu kooti. Tasobola duwona. Kati wali tteeka alikola ki? Limuyamba. Njagala abantu bazuukuke tutegeere amateeka. Tugenda kusensitizinga abantu ku mateeka. Kati mumanyi nti nze omukazi yagwa mu mwala, natwala kesisi mu kooti, nali ngitwala mu kooti. Bwe nanyula mazzi, nanoonya omulambo paka nagufuna. Naye nga ndi meeya. Nze nali meeya w'enakawo. Naye nga this was negligence. Bano abasoma amateeka waliwo tort law, nakasomako mu tort. Negligence is a mujita kutya case. It's a case, a tort. It's a tort. Okitegera bulungi. Era okukakana nga badiscussing okumuwa miliyoni 6. But why should that money go? Nga bagamba ezimba omwana. So tulina okubeera kyembagambe nti Clarence Charter egenda kunyamba nnyo. Tulina endagaano KCC gyakoze n'eki n'abatuuze nga yasayiningiddwa gye bayita Clarence Charter. Tugenda okukozesa direne ku kino pulaani yange erina kubeera emyezi emeka? Myezi lwaki tebannaba kunziramu nga ngenda mu kooti?